Yeah, ne babako bye bogedde bingi nnyo. There are so many people saying a lot. Suleiman ayina ekibozi kyotandisa okuzunza nti simanya pastor, simanya omuntu yali amukubye, simanya namukuteeka ku siini. Bana bamugyawo obuvumu obwogedde ebintu bino. Nze njanya ebintu nga bya proof of point and proof, I mean with evidence, ng'oyina ekintu ekiraga. So, but anyway, all said and done, katusoke tulabe embeera bwebaddekaawo. Catherine ne bye boogedde ne bibaddeko n'omusumba Bugingo n'embeera gy'ali mu sofa. So obanga basobola okulumba Isirayiri erina abakesi abali physical eyina ebyuma ebikesi erabira ku satellite era kati mu kwerwanako ettabaka amandazi b'abatujju gye battira ne mu Lebanon kabonero kankukunala nti tusemberedde enkomerero y'ensi bakaba kabonero kankukunala nti tusemberedde enkomerero y'ensi ekibuuzo kiri nti weetegese era nze enjiri yange egamba nti kolanga ataliva wano naye weetegekera okuva wano ng'agenda mu sekendi eddako kati emitima gyaffe tulina giwa Katonda kubanga emitima gino giteresa ebintu abantu bye batamanyi. Omuntu akyawa Catherine mpola mpola obukyayi ne butuuka ne bujjula mu mutima n'atuuza kooti n'agamba nti Catherine afe, God forbid afe ng'ennaku z'omwezi bwe zitasukkawo. Olakisesi bamubulira essaawa n'olunaku tebyasukkawo. Ndi musanyufu nnyo kuba nti nzize mu maka omusumba wange omusumba Bugingo wenjagala ennyo. Abantu baagala nnyo okuseka mu mbeera, simanyi muntu gy'oyimira n'oseka mu mbeera eyo, naye nebaza Mukama nti musumba ku biwundu by'endabye bw'abanga yasurvivinze kitiibwa kya Mukama. Okakasa ebiwundu babirabyeko era abaagala okukakasa bajja birabako, bajja bibalaga kugamba nammwe olulimi lwammwe lufuuka olulimba eri abantu. Biwundu mujja biraba essaawa eno ebiwundu byendabye kugamba bw'abanga yasurvivinga kyendabye mu mugongo kikambwe bukambwe, naye mbakakasa nti nze nkirabyeko bwenti n'amaaso gange era mujja kuswala gye muli. Naye nze nebaza Mukama ku kyendabye nti musumba wange Mukama yamuyambye n'awona. Naye manyi buli muntu abeera n'enteekateeka ze ekyali mu pulaani ya Katonda, naye Mukama nga batuwetegeka aye n'amuwonya munnaffe n'atugendako. Naye nebaza Mukama olina obubaka obugumya abakkiriza akyalina obulumi mu mugongo muno ekiwundu ngeri ebiwundu engeri gye bakyabijjanjaba nga mumanyi ebiwundu by'amasasi tebiba byangu bimuluma okuweta kizibu. Naye nze nga bwendabye nti ajja kuba bulungi, azaamu amaanyi era Mukama Katonda gatuyamba abakkiriza mwenna mbasaba mubeere bakkakkamu. Mukama Katonda yamuleseewo Bugingo, yamuleseewo lwa nsonga lwa kigendererwa. Nze njogeddeko naye bulungi nnyo, aŋŋambye waliwo Bugingo part 2, kati tumulinde mu part 2. Sitaani alina ettima eri abo abakoze ekintu ekyo, naye naawe ejjukira nti olunaku lwo lujja.